Asan Rusita Chiuka n'abantu n'abakwatibwa ng'abantu abiri n'enkumi abiri mu esatu mu bitundu ebyenjawulo mu Central Uganda, wano mu Buganda, mu Western, Manfole sides eyo ne Namayingo ne Muyiganga mwakola ebikola eby'obutujju nga mutega bbomu n'ebintu ebirala eby'obulabe nga mubitega mu bitongole bya gavumenti n'ebifo ebirala eby'olukale ne mu transport systems ne mu motoka. Mu December 2022 ekyalugo village mu Masaka district nga mugezaako okutiizatiza gavumenti eno n'okutiizatiza abantu mwasangibwa n'ebbomu n'emmundu n'amasasi n'ebintu ebirala ebikola bbomu. F4 Musana Faizo and N9 Kawiswa Brahman shall be remanded to Chigo Prison. The rest shall be remanded to Luzira Upper Prison. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.